بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه أستعين على أمور الدين والآخرة، ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ayebazibwa Allah nyini matenda amajjuvu agatalimu bukendeevu. Tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatujjira n'ekyengera kino ekinene, ekyengera eky'eddiini eno ey'obusiraamu. Tumwegayirira Allah obuwangazi bwe tusigazza mu bulamu buno obw'ensi, bwe tutamanyi kigero kyenkana ki, abutufuulire Allah nga bwakumugondera. Ekiseera kino kye tulimu nga tuli mu kwetegekera okuyingira mu sizoni ennene ey'ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Allah ze yalayira mu Qur'ani ey'ekitiibwa naaga nti walfajiri walayalin ashiri washafi'i walwatiri wallayli idha yasiri. Ennaku zino zetulagamu nnaku za bbeeyi nnyo, okulayirwa kwazo nga Allah yazilayira kiraga ekitiibwa n'obunene obukirimu. Bakubiriza tuzikoleremu buli mulimu gwonna omulungi, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti ma min ayamin al'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min 10 dhil hajj. Teriyo nnaku zisinga bulungi mu maaso ga Allah muntu mwakolera omulimu nga Allah agwagala nnyo ng'omulimu omuntu gwakoledde mu nnaku zino 10 ez'ekitiibwa ez'ebbeeyi. Zikoleremu emirimu egy'eddiini emirungi. by'obadde okola eno byonna olimba saddaasi, olimba zuukuka ekiro, yongeramu amaanyi. Chance eyinza obutadda ng'okyali mulamu, naye tuyitirize okuzeenyagiramu ebirungi. Buli kirungi kikoleremu, kyakuŋŋaanira mu nnaku zino entonotono z'olaba, era ze ziri mu nnaku mwe tusalira ebisolo, mwe muli olunaku olwa Arafa, olunaku olw'omwenda. Tendereze nnyo Allah nga Allah baatugaa nti fadhkuru llaha fi ayyamin ma'lumat. Mutendereze nnyo Allah mu nnaku zino ez'ebbeeyi. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ne adhikari endala subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, hasbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tuyitirize okutendereza Allah mu nnaku zino 10 ze tulimu.
tuleme kwegayalirira. Abasobodde okusiiba basiibe kye baba basobodde, lwakuba abasiraamu abamu bo bakwata kimu nti okusiiba kyokka kyekikolebwa mu 10 lino. Okuzisiiba si kyatteeka, wabula okusiiba kuyingira mu mirimu emirungi nabbi gyeyayogerako. Naye buli kalungi si kusiiba kwokka. Soma Qur'ani, wiyitirize okusaba Allah, wanika emikono gye eri Allah, weesabire edduwa, tendereza Allah, saddaaka, yamba abanaku, yamba bamulekwa, yamba bannamwandu, mudduukirire bannammwe, musiibulule abasiiba ennaku zino eza sunna fil masajidi, ku mizikiti, mwetegekeremu okusala ebisolo, muyise bulungi abantu bammwe be mukozesa, muyise bulungi abantu bammwe abawaka, muyise bulungi ab'eŋŋanda. Nnaku za bbeeyi zirimu ibaada zonna. Ati gwe ebirowoozo bye buli boogera ku mulimu omulungi, leka ebirowoozo bye kubiteeka kusiiba kwokka, weerabira ebirala. Siiba nga bw'okola n'ebiki n'ebirala. Tendereza Allah, olulimi lwo tolugyako adhikaari, tendereza nnyo Allah. Lunaku lwa Arafa terukusubwa, n'olusubwa n'otasiiba, lusiibe. Oyitirize okwogera ekigambo ekigamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu lmulku wa lahu lhamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in kadir. Naye enjuba egwa ku lunaku olwa Arafa ng'abasiraamu bali mu nte ne mu mbuzi, ekigambo ekyo kibayiseeko, tebakyogedde. Abali e Makka abagenze okulamaga, muyitirize okutendereza Allah, mwefeeko, WhatsApp mugiwummuze. Ekikubeeza ku Kaaba ne weekuba selfie sikiraba n'otuweereza. Tendereza Allah. Ekikubeeza mu hoteeri n'owemula haajiwo sikiraba, oli mu kifo eky'ebbeeyi. Kubanga Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidaala fi lhajj. Allah bw'aba akututte Makka oli haaji, oli hajjati, nga bwe mweyita amannya, mwewala ebigambo by'obuwemu, ebigambo by'okwegatta, eby'omukwano. Omuntu abeera mu hoteeri n'awemula haaji bwe yaliseeka, haaji n'awemula hajjati, bw'amuweereza ebifaananyi, musana gumpiseemu wano nninda, ojja kundaba. Ebigambo ebyo by'obuwemu n'okukuba empawa tebikkirizibwa ku muntu ali mu mizizo. Tubyewale. Hijja ya mpisa. Naffe abali wano e Uganda tunyiikire okukola ebiki ebirungi. Tuleme kuyitwako bulungi bwa nnaku zino zitusale busazi. Togenze Makka ate oli wano oli mugayaavu. Embeera gye tulimu buli omu agiraba, teyeetaaga kunnyonnyolwa. Embeera etutwala yennyonnyola yokka n'otegeera ekigenda mu maaso. Tuli mu mbeera ng'ebyenfuna biri wansi, ebikozesebwa mu bulamu bwaffe bya waggulu. Kawunga kagula emitwalo 15, kilo 5. Abantu bali ku bwerinda, abamu tebalya kyamisana, abamu tebalya kyaggulo. Wano njagala okukubiriza baganda baffe Allah be yawa ku mikono emiwanvu, mudduukirire bannammwe abali mu buzibu. Abantu tebalya basiiba njala. Bwe kabanga akawunga kagula emitwalo 15, kilo egula seremeka 3. Bintu biri waggulu. Muceere guli mu 12.5, kilo 5. Bannaye twesabire akaseera Allah atuwadde chance, tusabe, tuwanike emikono gyaffe. Manya 10 n'emeka
abiri ssebo mu ebiri gwowoza byaluli omuceere gugula emitwalo 22 luli kabadde gubadde ku 17 18 22 era amasomero agamu gasaze nako ennaku olw'embeera gye balimu etasoboka kuliisa baana muceere gugula 22 ate guno ogwaffe gwe mwakyawa gumuyita kitalo effe tugulya emmwe abeekanasa mwe bagagga ffe tuguliira ddala ate gutuwoomera naddala ogwo ogwa supa ogulimu akaki akawo olaba mugumanyi era mugulya mwebuza bwebuza mwategeera mutya nti gulimu akawo nga temugulya mba kubanga temugulya mwayitegedde nti gulimu akawo mulungi nnyo guwooma naye alimuhimu ekikulu kya byonna tunyiikire okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nga nvuddeyo twakoma omulundi ogwayita nga tunnyonnyola ku bimu ku bizibu bye tulina mu maka. Amaka galimu ebizibu binene, ate ebizibu abasajja bye balabye mu maka lwakuba amaziga g'abasajja gava wala, naye senga abasajja batambula bakaaba ku lw'ebizibu bye balina mu maki mu maka. Naye mu mbeera eyo yonna tulina kulongoosa. Nakoma omulundi ogwayita nga tunnyonnyola nti muzimu mu nsobi abasajja ze balina kwe kuwasa nga tebeetegese. Azwaj biduni al-isti'dadi, omuntu n'awasa nga si mwetegefu, n'awasa hakki ey'okubiri nga talina busobozi. Ebyo ebibaleetera okuwasa abaana b'abantu nga temulina busobozi bye bibalesa abakyala mu mizigo ne mubaddukako. N'omuwa olubuto gwe n'otema n'omuleka mu muzigo, n'attunka n'olubuto myezi 9 alinda. Landiroodi n'amusuulira ebintu nga gwe wagenda dda, oluusi wafumbirwa dda nakyeyombekedde. Lwaki muwasa nga temulina busobozi? Bwe muwulira emisomo egibakubiriza okuwasa nti omusiraamu yalibadde ne hakki ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, tekitegeeza kumala gasaatuuka. Twogera ku abo abalina obusobozi abasaana. Bw'oba tosaana weepimire ky'omalawo, kubanga okuwasa omukyalo ow'okubiri kiriko obukwakkulizo. Tomala gakola ki? Tomala gawasa. Ekisookera ddala Allah teyalifuula tteeka, wabula yatukkiriza. Allah n'atugamba nti fankihu ma taaba lakum minan nisa, muwasa abakyala ababalungiiridde. Buli wowasa omukyala nga akulungiiridde, ng'owulira omwagala, muwase 2, 3, 4. Abatasobodde Allah n'amugamba atya? Faman lam yastati fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Bwe muba mutidde nti temujja kubabenkanya, temujja kumalako n'abakyala abo nga temulina busobozi, fawahida, nyweza munno oyo omu, kubanga obusobozi n'amagezi go gasobola omu. Teweeteeka ku wakubiri ng'omugongo gwo gwetaaga kyapambalaasi buli kiseera, fawahida. Teweeteeka ku wakubiri ng'oli nsindika njake.
teweteeka ku wakubiri nga tolina busobozi. fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. muli azaamanya nnyo abakyala ne mubasomera nnyo ayo naye nga temumanyi kyetegeeza. omuntu okweŋŋanga okuzza ku mukyala alina okuba nga alina ebisaanizo bino 6 wammanga. si nti buli musajja bamukkiriza abeere n'ababiri, abeere n'abasatu. abalina ababiri asussa k'omu alina okuba nga ebisaanizo 6 abirina. byeŋŋenda okunnyonnyola kati njagala omukyala waddeyo eka akujajinge alabe ebisaanizo ebyo birina oba tolina. tegerekisi ekisookera ddala nga sinabagenda ku bisaanizo ebyo, buli we tuba nga tunyumya nga tusomesa kukuzza ku mukyala, njagala abakyala batutegeere bulungi. abantu abamu mbawulira nga twogera nti abakyala mbazzeeko, basuubira nti ndowooza ffe tuli bantu b'abakyala nnyo abalina obwagazi obususse. okuzza ku mukyala tekitegeeza nti obwagazi bukususseeko. era saagala olabe bamaseeka basomesa kukuzza ku bakyala mubasuubire nti ababalayika baabakazi nnyo. eyo aya ya Qur'ani ngi basomera aya eza talaaka, ez'eswala, eza hijja, eno nayo aya mu aya zaki za Qur'ani. era babamaseeka ababalyazaamanya ne babawaanawaana, bo ne baganze nnina omu babalyazaamanya. seeka osomesezza nnyo kukuzza ku bakyala. abakyala bajja kukukyawa, babadde bampaaki. nowulira seeka obutiitiizi obw'ekika ekyo, naatya nosomesa abantu nti aya egamba bweti. oli abantu abalina obusobozi, tetwagala balyazaamanyizibwe. bameka abasajja ababa bagenda okwegatta ne bakyala baabwe nga bamala kutona, ng'ate omukyala we wa halaali, naye olw'okuba alina omu ng'amukaabya amaki amaziga, amala kuwaayo birabo, n'amala omufukamiza mu kisenge n'amwavuza, n'amubuza otulo asobole okufuna ku hakki ye. bameka abalyazaamanyizibwa ng'okufuna hakki yaabwe bamala kutona, n'awaayo 5, nyamba zikiriza, n'amwavuza. kati nga tusirika nti tebabazzaako. bulyazaamaanyi obukolebwa abantu abo nabwo bungi, nabo mubasomese nti lwaki mulyazaamaanyi abaki abasajja. muleke kukwenyakwenya bakyala. omuntu okukakasa nti okuzzaako omukyala kikulu, muwala wo lwalifuuka nnamwandu, lwolitegeera nti okuzza ku mukyala kyetaagisa. muwala wo gw'omukyala awakanya okuzzibwako, muwala wo oba muganda wo lwalifuuka nnamwandu, oba lwaliweza emyaka 4 nga teri amutwala, lwolitegeera obukulu nti owookubiri amukole ki mutwala. naye abantu bagenda ne bawakanya ekigambo kino ne beerabira. naye omwana wo lwalifuuka nnamwandu, lw'olinoonya omusajja yenna ennamba gy'amutwaliramu amukole ki amutwale. olina omuwala waakuze emyaka 4 ali awo ku lujja atuuliridde ngoga nti okuzza ku bakyala kibi. abantu bakyogera tebannatuuka mu buzibu bwakyo. bameka abakyala abeegomba okusulako n'abaami nga nabo essanyu eryo balyagala nga balyazaamanyizibwa tebalaba babatwala. mumwagala abakyala abatono basule n'essanyu, ng'enkuyanja y'abakyala bangi abaana abawala basula empewo ebakunta. wabula mbu baseeka basomesa mbwa okuzzaako ku bakyala ennaku zino olina okuba nga oli mwegendereza nnyo. Allah yabatonda abamanyi, teyatugamba tumale kwegendereza bakyala.
olinaga omukyala addizikako nga balina ebbuba eyabatonda yeyabateekamu nebbuba ate era yeyalagira babakole ki babazzeeko olowooza yali takimanyi Allah nti balina ebbuba olowooza ebbuba balifuna bufunyi bubumbwa ate era n'atali waffe kubaffe tetukisobola neokuwulira obuwizi nti waliwo atokota mukyalawo kuwulira buwulizi bayinza okutwala emulago mu ambulensi naye bo era be bakisobola babazzeeko bakigumira naye mumwani ayinza okukisobola mu basajja si kyaffe eyatutonda atumanyi ne bali abakola ki abamanyi be bakisobola be basobola okuddizibwako kakati baseeka baleme kukwenyakwenya bakyala kufuna bwagazi gye bali oyo seeka yetasomesa nnyo byakuzzaako alina ne mukyalawo omu alina abantu bangi baali azaamanyiza abasula amakaya nga nabo baagala babeereko n'abaki abasajja baana bawala bagudde mu nsobi lwakubulwa abasajja babawasa abantu bali awo batudde akati eyo nga nvuddeyo njagala tugende ani asaanira okufuna haki ey'okumeka ey'okubiri ekisookera ddala omuntu yenna azza ku mukyala alina okuba nga alina ebisaanizo bino 6 kisookera ddala al kudratu lmaliya alina okuba nga alina obusobozi obw'ebyenfuna obusobola buli omu mutuusaako saavisi minasukuna mu kubasuza annafaka okubalabirira mu kulya okubambaza ntegerekisi kuduratul maliya obusobozi bw'essente nga weebuli so si nti olunaku nfuna 38,000 bw'ate njagala wakubiri gwe bambi ogira olindako lunaku nfuna omutwalo osobola okugabanyamu amaka abiri olina okuba nga olina obusobozi bw'ebyenfuna financially ng'eri stable ng'ebyenfuna bwebiri olaba omu akaabya abantu omu bw'ati akaaba abantu mu byenfuna era nze ntendereza abantu abalina abakyala abasukka ku omu abo beetaaga nakutoolera saluti ebyenfuna birina okuba nga weebiri so si nti nteeba buteebi nkubayo ekibolooka kyange ne bamala ebbanga nga bakaaba ebyenfuna byo biyimiridde bitya bw'oba tolina byanfuna biri standard nga biyuugayuuga teweetantala kuleeta mukyala wakubiri fawahida ogira obeera nani nasooka obuzzi bwe tulina tugenda ne tubeera mu nkuŋŋaana nga zino ne batujubisa sajja yenna alina akakyala akamu alinga misikini kituufu oyagala okufaanamu ba misikini naye tekitegeeza nti genda okole ki owasi ntegerekisi kubanga omukyala bw'alwala naawe n'olwala bw'agenda mu nsonga naawe n'obanga azigenzeemu bw'agenda okuzaala naawe n'obanga azadde tekitegeeza nti dduka bunnambiro owakunkuza abaana babaki b'abantu obaleese obakaabe nga n'ebyenfuna tolina mukyala n'akubuuza tunaalya ki leero tinange simanyi haji entegeka eyimiridde etya nti Allah n'omubaka we be bamanyi ekyo kyennyini kyoyogera tomanyi ne kyekitegeeza nti Allah n'omubaka we mubaka omwagaza ki yakugamba owasenga olina ebyenfuna alkudratul maliya bwe biba ebyenfuna byo bitagala mu siraamu nga tolina busobozi busobola kulabirira mukyala wallahi nkwegayiridde nkusaba busabe beera n'omukyala atya
gwe kenyini ojja kwemalako emirembe. Ajja kukuba essimu nga noono bwakuba nga leeta oyinaamu mu mpale wadde ekiki ekikumi. Ogwe n'eddalu otugenda okugasa amanya, kuba mukimanyi bulungi embaga zaffe zisinga obungi nga tuwasa batusondera busondezi. Era bw'obanga owasa namba 2 totawaananga okugaba bajeti. Ekyo kikyo ssanyu lyo, masanyu go. Funa ebintu bye bakusabye gy'ogenda okuwasa, tuyite buyisi tukuwerekere. Totaanya na bantu kutuuza meeting, kubanga ekyo kikyo. Naye kwasooka abantu bajja kuwuliriza. Naye kaakati oyagala kuwasa wakubiri, ekikutuuza meeting kiki bw'oba olina obusobozi? Basiramu bannange temunnyambye. Bakuyambe kuki? Be bagenda n'okuyamba omukuliisiza nga bo bagenze. Oyo namba 2 namba 3 kwata ssente zo, gula buwunga, muceere, sukaali, gomesi ze baagala, ente zaabwe, funayo abasiramu mumperekereko. So si kusumbuwa baki bantu. Kitegeeza bw'oba okyagaba ne bajeti bakuyambeko ku mukyalo ow'okumeka ow'okubiri, tolina buki busobozi. Akakakuliza ak'okubiri, al-kuduratu al-badaniya, nga toli wa kyapambalaasi, toli nsindikanjake, toli mukama yayamba. Omubiri ng'olina obusobozi bw'omubiri, osaza kibiriiti. Tegerekisi, so si kugaa nti eno biganye leero n'otuuka eweri ndeka mpummulemu nakooye. Wakooye ovaawa? Obuzibu tutamanyi ku nsonga ezo. Omusajja buli wabeera n'omukyala asukka k'omu, buli wagenda ow'omukyala ow'okubiri alina kuba nga asazanga kabiriiti. Abanga boolaba omuntu ali ku battery gwe bakyajinze, kati lw'otuuka eri ate n'osinda omugongo n'ogamba nti ndeka leero mpummulemu, oba oli azamanyiza omukyala. Kuba ekisookera ddala wayase dda. Kati boolaba nga toyaka, omanya bumanya nti gwoliko ekiki kizibu. Aye ne tubeera n'abakyala ku nsonga eno gyendika ey'okubiri abakola ebikolwa ebya shiriki, ne bazikiza babba baabwe, nga bw'agenda ewa muganda we tabaako kyakola ki, tabaako kyeyeekolera. Bambi muleka abasajja battu babeeko bye beekolera gye balaze. Tologa musajja, ozikiza waaki? Bw'atuuka eri ne bigaana n'avaako. Naye nga maama Abudu Saburu yeyakimukoze. Mukazi wattu ono omugole n'abuuza kiki, obadde ki, oba olina kyeweeraliikirira? Tinange simanyi. Kumbe maama mulala alina kalimooti ke, wekasita ova waali n'ategeera nti ennaku sizaawali ng'akuzikiza pa. Gera eddogo gye liri abakyala abatalina ddeeni balikozesa. Tegerekisi, kibi nnyo omwana wa muno mubuzaako essanyu. Gw'olabanga azikizza bbaawo naye n'oli bambi. Omukyala gwe baleeta musaasira abakubanga muwalawo. Tekali nsonga eno mugitunuulira abakyala abakubanga muwalawo gwe baawasa, oli n'amuzikiza, kale abakubanga gwe weeteeke mu bigere by'oyo. Oli azaamanyiza abantu bameka? Omusajja yennyini omuli azaamanyiza n'omukyala gwe yaleeta, n'omuzikiza pa. Ate oludda ewuwo ate bwe mbeera ewoono sibaako kyenkola ki kimba, mbeera mulamu. Ekyabakyala bakikozesa nnyo.
naye kyenjagaddemu mu poyinti eyo ti omuntu yenna awasa haka eyokubiri alina okuba nga alina alkudratul badaniya, omubiri gwo ng'ogwesiga. Era mmwe abakuzeekuze kasita osukka emyaka 4 olina okuba nga obeera ne physicals, ng'okubuuka ku muguwa, totamuguwa buuka. Mbalagirira neddagala museka busesi mujagenda muzanyire eyo kyala akubuuze waki wandeeta, ndowooza kimu nkuze nina byendowooza, bannange bonna bafudde baweddewo. Beera ne exercises ezaki ez'enjawulo, dduke okole edduyiro, obuuke omuguwa, genda owuge, kuba akapiira oba okyasobola okukuba akapiira, tambula, osobole okuba nga oli ku mutindo. Naye bwe muneetuulira gw'olina ebirowoozo eby'obwavu, olina ebirowoozo ebyeri mu maka bakusumbuwa, ate oleese ennaku mu bikunta bya munno. Kati olina okuba nga olina physicals. Kasita oweza ameka? Kasita obeera mu myaka 4 olina kubeera wa physicals. Bano abavubuka be batalina physical, yegwe okyali muvubuka be batalina physical, ye abeera awo. Kuba egyo emyaka kasita owezaana gyakutandika kugira kusinda, ono wannuma magulu gasanyaladde, bwe ntuula ennyo nsanyalala. Kati olina kubeera naki? Physicals. Dukamu. Bano ebyenjogera njagala mufunemu byakuyiga. Temuleeta baana b'abendi nga bakuzanyisa, nabe ekibaleeta si kubalabako, baba bazze ku nsonga eyo enkulu ebakulembera. Era ne baba bamubuulira tebamugamba nti Hafswa gy'olaga saala nnyo, bamukuutira ebyo. Era wasanga basenga bonna beekuŋŋaanyiza bamubuulira nsonga ezo. Akati gwe bamukuleetedde ate otandise okukola ki? Okuvumbeera. Alkudratul badaniya, obusobozi bw'omuki? Bw'omubiri. Oba obuwulira nti toli bulungi, tokola kintu ekyo. Enkindo zikujjudde wenna, oleeta mukazi mulala. Buli kiseera okaaba mugongo, mugongo gunnuma. Lutuuka awaka noddira abaana bo ne bagamba mulete kyampambalasi munkuute, ne bakulinnya ku mugongo ne babuuke. Tegerekisa kudratul badaniya, beera n'obuki? N'obusobozi. Akakakuliza ak'okumeka? Ak'okusatu ala akili, amagezi. Musajja yenna atalina magezi tawasa mukyala, asukka kw'omu. Amagezi nga togalina ge gafuga abakyala. Ntegerekisa amagezi. Mulimu abantu nga basajja bafumbo olw'okuba tebalina magezi nga be beetabulira amaka gaabwe. Asala ebigambo abizze eno ye kennyini nga asala ebigambo wakati w'abakyala be. Oyo aba alina amagezi. Olina okuba nga olina amagezi. Ono wayogera ebyeno nga amatu gano wateekamu ppamba, wawasaamu ki? Wawasa ekiteega. Mukyala gwe wawasa atuwaavuwazizza ngeno otaddeyo weefuula atabikola ki? Naye kasita oneefuula awulira akusinga, gwe naleeta akusinga, oba oleese obuzibu. Beera n'amagezi agakontrolinga amaka. Ono atabuse ng'omanye engeri gy'omukola ki? Gy'omukakkanyamu. Ono ataamye nga naye olina engeri gy'omukakkanyamu. Niwe tuba tetulina amagezi gasobola kontrolinga maka. Omukyala ng'omuzizzaako byasanga byayogera, akuvuma ayinza okuvuma paka lwe bukya, tojjaayo muggo naye musaasire nti kimuluma, oge nti akimanyire bumanyiizi. Naye bw'ojjayo empina otandika okugalula, kiregeeza tolina maki? Amagezi kikulu agasobola okuyimirizaawo amaka. Mulimu abasajja nga tebalina magezi.
ogula otya ebintu n'obigatta wamu mu kaveera n'obitwala mu makaago n'otandika obyawuzaamu mupeeyo akaveera akalala eno hafu liita ya mama Afsa obummonde nkuwaddeko bumeka n'obwawuza kakati ebyo oba olina amagezi n'oleeta emigaati n'ojawulizaamu mu makaago ne bw'oba ova Makka bano bahaaji togatta mugugu wamu ogituuseeko otandika ojawuzaamu eno keesi egenda giti kano kooli munno kasariya k'abaana beeri toyawulizaamu bintu mu maaso ga mukyalawo tekyabasajja nno abasinga bakikola n'agula ebintu n'agenda nabyo mu bbuutu n'atuuka eka n'atandika okwawuzaamu ennyaanya kitegeeza common sense tulina amaka gojja gatabula omukyala weeri tageza n'amanya by'otutte eri tageza n'alaba ng'oyawuza oluusi abamu mbu kye tukola mbu twagala nnyo okulaga bano nti bakabi n'ogula engoye oba oguza ebintu n'omugamba londako ezizo londamu olulungi olumala olulondamu olulungi n'amugamba nti zino za munno ekyo kikyamu ate mwegendereza abakyala bano abakugamba nti nze sikulinaako muki sikulinaako oyo mwegendereze nnyo ne bw'oba ogenda kumuzzaako mukyala takulimbalimbanga nti sikulinaako buzibu oba owasakola ki oyo yakyasinza okuba n'obuzibu obusookerako ddala nebanyumiza haji yali ategeka okuwasa kyobulaba si kyatteeka era mutera nnyo kibuuza twemba ngenda okuzzaako mutegeeza ne omusaba agamba ati nti genda ompase oba genda owase tetukkirizibwa ntegerekisi bwewassa muntu tegeka ntegekayo naye haji yayagala awase omukyalo omulala n'abuulirako munne namugamba nti nze sikulinaako taabu wasa ate obusiraamu munnaayo kiba kizze tegeka bambi n'asuubira nti amutegesa munne nanga nze nsobola n'okuwerekerako n'alasuubira ddala nti gwali naye muntu kumbe engoye nnyini eyambadde eddiba lyaki ly'embuzi kusajja watu n'ategeka n'ekkanzu ono yagigolola ekiro olaba enkwe z'abakyala n'agigolola bulungi n'ategeka ku makya ne zivaako teyatawaana naye yamusibira mu kisenge n'amuggyako n'essimu n'amusibira mu kisenge n'atambula n'akaga njagala obeere gwe otunula otya mu kisenge omwo toyina na ssimu kakati essaawa baneze bamulindiramu ku sipurimu bagende bakuba ku ssimu y'omugole teri agikwata balinda omugole talabika bamulinze talabika mukyala kyava akomawo n'atuula ku kifugi nga haja ali mu ddinisa bwati yeegayirira nyamba ng'ayamba awulira tekyawulira bamulinze ku sipurimu 8 9 10 omutesitesi kyava agamba chairman w'omukulu bane mugende mulabe munaffe yabadde ki batuuka awaka nga omukyala entunula gy'atunula ng'otya n'okumubuuza nti haji gyali kati otya omutandika otya ng'ali ku kifuja asaze nakobwa niye ng'azimbye era ono yaweta buwisi nadda naga embaga tekyabaddewo ku kyenda byawaka waliwo ekiki waliwo ekikyala naye nga musajja watu ali mu kisenge
talidde kyamisana tamuwadde kyayi amusibidde. Kaakati abeeri balinda gye balaga tebalina information. Musajja takuyiwe, musajja anajja, kakazi watu bakakubye ebimuli bakakozeeko, abantu bakuŋŋaanye. Bani ekigambo kino kyannaku. Saasiramu abeeri abategese okufumbiza omwana waabwe, ne balinda bategese emmere bayisa abantu. Oyise bakulu banno babeerewo, ziwera 2 ez'ekiro nga ze tulimu, ne bakuba essimu kati lwagikwata omukyala n'abagamba alo ono takyasobodde omuveeko. Yamusibira mu kisenge paka olunaku lwe bwakya olwokubiri, era Hajjati yasula na mu ddiiro. Guli ali mu kisenge alaajanira omwo, yamuggulira ku makya n'amugaa nti nkulaba ng'omuwasiza. Ibyo abakyala amaanyi bagalina, akusibiramu mulekaga nti kyenyinza omukola tokirina era ojja kutunula. Akusibiramu ne bukya ate naga akenkulaba, kuba ekisookera ddala oba oswadde. Ekyokubiri n'eri gy'obadde ogenda okwosaba baba tebakyakuwadde. Kisookera ddala bamaze okukulaba omwana waabwe gyakola ki, gyalaga biki byagenda okusanga. Ebyo nga n'omukyala akyasobola okusibira mu kisenge. Era mwebaze nnyo be batasibira mu kisenge. Naye kiva kuki? Bakyala kugamba sikirinako buki, naawe n'okiraba omutawaana weeguli. Tobategeeza, ayinza n'okujja ku mukolo n'agutabangula nga bakutuuziza bamaze n'okwambikamu ekimuli n'omulengera nga ajja. Ani oyo? Kyosiye maama gundi bakutemyako, ani oyo? Ninga alaba obubi, si maama nga wallahi oyo aguse mu kidaala. Nze wallahi naliko kunnika, naye omukyala yakibaza bubi. Awe wafaawe wenyini kyengera muwakimesezza oyo. Omuvubuka avakawo empewa tugamba mumperekereko mpowe. Kati bambi mukyala we yasuubira nti bba agenda kuwasa. Tutambula baada magiribi, tutambula tutuuse mu maka. Naye nga bba awerekedde buwerekezi, naye bambi omukyala yasuubira nti bba agenda kukola ki? Agenda kuwasa. Tuyingira mu ddiiro, batubuuzizza ng'omukazi tasonze. Omusiraamu yawerekera ku munne, aleese omwana bebi mu bugoye obuziina, n'atukubira awo omwana mu ddiiro n'atugamba wuuyo gwe mwagala okuwa omwana wammwe tasobola na kulabirira baana, n'amutusuulira awo. Nasooka nentunula nga sibitegeera, ne ndowooza katemba wa waka bino bye basookawo. Ngamba akati ndaba omusiraamu afuluma, kati ono antemyaka nga nti oyo muka musiraamu koze kiki? Abadde amanyi bba yawasa. Naye njagala okubimu ekifaananyi, omukyalo oyo abakujja ne asidi n'atuyiira awo, n'atuyiira agenda okwejjusa nti bba si yawasa nga kiwedde. Kati abo abakyala bangi, buli omu alina embeera zize. Osaba busabi Allah nakukwatiraku, kikole mu mbeera eri professional, etaliimu kunyiiza, etaliimu kunakuwaza oli, obeere n'amagezi nkikontrolinga ntya. Degwe kubamu ekifaananyi, otudde mu kidaala azaagobye awo okola otyo, situkawo ono gwe bayita gundi bestman gwogamba nti genda oyogere naye. Baganda bange ekigambo kino kinene. Naye omukyala yadde ebweru n'omusajja ne bayomba oluyomba, yali amanyi bba
naye abakubanga yalibba nga ddala mbutuufu gwe twali tuwerekedde naye nga teyalibba naye bambi yali awerekedde nga nze wenawerekera niraba omukyala kye yatutuusaako ne tuswala awo atusuulidde omwana muwere bebi amuleetedde mu biziina alage bali nti gwe muwa omwana tasobola nakulabirira maki baana muwa waaki bantu bonna ne basamaalirira kati abantu abo mbegendereza mbadde ku poyinti egamba mu bukwakkulizo kwe kuba n'amaki n'amagezi agafuga amaki amaka. Nsonga ey'okuna, tosuza bakyala fi maskanin wahid, mu kisulo kitya ebyo byali byadda. Toteeka bakyala mu nnyumba emu obanga asembeza petroli ku muki kale obasanga buli omu ayokyezza munne. Mulimu abasajja abalina obujozi obw'ekika ekyawaggulu, apangisa ono amutadde muzigo gw'emmanja ono ali mu gw'emiryango. Ofuga ki? Toteeka bakyala fi maskanin wahid. Olaba ab'ennaku zino amuwulira buwulizi nti gyali n'ataama n'amunoonya ejjinja gye wamutereka n'agenda ng'anoonyereza iko wapi, Nairobi, iko wapi, Tanzania, n'atandika omufeffetta. Antamuona atambia n'alinnya bbaasi paka Tanzania alabe aluwa. Kakati bukyate ng'obatadde mu eri emu. Toteeka bakyala fi maskanin wahid, mu kisulo kitya kimbaawule. Naye oli omutadde wali onaayita wali ng'agenda okugula ennyaanya amuyitako, bajja kubookera mu mayumba, mujja kwereetera buli kiseera bajja kuyita otaase ki entalo. Omukyala muteeke nga munne si waayita. Olaba abeera ku mukolo ne gufa n'ategeera nti munne akola ki waali n'akusiba. Abakyala abo bemulaba bino ebintu bibakozesa ebintu bingi. Oyinza okuba ozina abakyala bo babiri ku mukolo, era nze mbeewuunya abatambula. Mungu waba akuwadde n'osobola obakola, weebaze Allah. Niye omukyala asobola okulaba nga otudde ne ku mukolo olw'okuba yalabye munne waali, najja neyefuula akutereeza ekitogi alage munne. Oluusi no gye wasuze kati gy'otaasuze yajja n'akutereeza. Era osibye bubi ettaayi, akutereeza ekitogi ky'ekkanzu. Olwo alaga munne nti tomanyi kola ki, tomanyi kufaayo. N'akusita oluusi n'akuzza ebbali n'atandika okugira ekirevu. Ani wamwe bawusaama ab'ebirevu aleese akasanirizo. Laba oli atudde wali gye wasuze bw'asituka, olowooza awaasituka atya? Ayinza obbabaka. Masimu gammwe nga kooye. Ntegerekisi. Kaakati toteeka bakyala fi maskanin wahid, mu kisulo kitya kimu. Beera mugezi, weegendereze. Ekyokutaano, toyimirizaawo maka gaakubiri n'omenya agakola ki agasooka. Toyimirizaawo maka gaakubiri nga agasooka ogakola ki ogamenya. Kikyentegeeza abasajja bangi bawasa nnyo abakyala ne beerabira abasooka. Gano ne gafa n'agatta olw'okuba afunye omuki mugole, n'apepeya naye n'apepeya ayeno nga tabafa nako. Naye raba Allah baatugaa nti wala tansawu lfadla bainakum, temwerabiranga bulungi obadde wakati wa. Ono naye alina omugaso era agulina munene, yakutuusizaawo wooli lwanyuma lwa Allah. Kati toyimirizaawo maka gaakubiri nga agasooka ogamenya. Tugenda bano abasooka ne tubalabanga omutali anti ofunye omulala. Si bwotyo bw'oba okola. Amaka go gonna genkanye.
ntegerekisi kubanga ono gwolese tomanyi bugumiikiriza ki bwagenda kukozesa mu kubeera naawe saasoosa omulabi wangadde naye oluusi emyaka 8 emyaka 10 nagumira byagumidde ono gwolese olina galanti ki nti asobola obigumira ono byagumidde toyimirizaawo maka gakubiri ng'agasooka gakola ki gafa era omukyala ne bwagambanga nze mpa talaka mugambe nti nkwagala nnyo okussa kwange konna nzisaggwe okuwasa kwange tekitegeeza nti nakukyayi sisobola nakuwa talaka niba oleeta famire yo yonna sisobola kuwa talaka olwokuba nakoze eki kubanga bwe balyaga nze nta nanti wafunye akusanyusa muge sisobola kukuta nire aleme kugamba bigambe muga oba ogenda genda gwonoomanya nze nayingizaawo embooko oba oli mubi nnyo mugambe ebigambo ebimukakkanya ebimuzimba ne bwomulaba akaaba sembera waali omusirise omubudeebude gesi nakukyawa naye ate ffe ebyo tetubirina twongera bateekamu muki oba agende yanaamanya sheekhe mbadde nkoyina okuwa omukazi mukyafu ebyo tebiba biyogera ono gwolese tomanyi bugumiikiriza ki bwagenda kukola ki kozesa ekisemberayo ddala ala adilu bainahunna beera mwenkanya waki wakati waabwe beera mwenkanya wakati waabwe abakyala bagenda ne bagamba akagambo kano nti kakati ogabanyamu otya laavu Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa walan tastati'a an ta'dila baina an-nisa walaw harastum temusobola kwenkanya wakati w'abakyala niwe munaakola mutya okwenkanya ki Allah kwe yali ategeeza okw'omutima naye Allah n'atuwa solution yagamba ati fala tamilu kulla al-mayl temwewunzika nnyo ne mubalaga nti bano tebalina maki makulu fala tamilu kulla al-mayl temwesulika kwewunzika kubalaga nti naye nga temusobola kubenkanya mu mutima wabeerawo era gyoga nti omutima gwange tosobola wallahi bonna kubenkanya mu mitima wabula Allah kye yatugaana al-mayl okulaga sayidi gyokola ki gyogwa naye nga sayidi gyogwa eri mu mutima waliwo gyolaga akakazi kalina emboozi kalina ebigambo kakusesa kakunyonyogera kasiika ebintu byako tegerekisa waliwo ate n'omulala atayagala kumanya oba ozze oba tokoze eki oba tozze olidde tolidde nayoga nti gyova nayo balina entamu weebake akati gwe toweewunzika kulla al-mayli kubanga abakyala buli omu alina kategole mulimu alina eddiini ng'ekusanyusa mulimu afaayo mulimu akufaako ano oyambadde engatto gyogenderamu esaati gyongenderamu nga siyabo lwaki okubye ku kikalu miskiinillah kuba ekikalu alabike bulungi naye ng'ate wallahi mu nsonga z'obulimi tasobola kuga nti come here naye nga wano mu bisigadde bino ebyene ebbali ng'akulabirira bulungi nnyo ogenza otya nga otolidde mala okuli ekyenkya naye mutuuke mu buliri tondeetako maalago ng'akuzikirizaawo nembeeramu oli nga ye afaayo akubudaabuda kati balina ki balina ki enjawulo mulimu abakyafu mulimu abayonjo mulimu abaki kyenjagala okusembyayo mubeere benkanya wakati wabaki wabakyala fa in khiftum alla ta'dilu fawahida ntegerekisa basiraamu kyenjagala okusembyayo njagala kukubiriza bakyala nti obufumbo bwonna ng'olaba bbaawo akuzizzaako tokozesa ddogo teriyo obufumbo buyimirawo na ddogo bannanga abasajja kyekiseera kituuse mukebere obuliri bwammwe kumusula abakyala abamu be mulina si bannaddiini balogo haddira mufaliso omu n'ateekamu omunya
mupiro nasibamu omunya omusawo yagumuwadde webaka ku munya. Abakyala muve mu ddogo. Ebyo bye mukola oluusi bye bireeta n'abaana be muzadde mu maka ne bafuuka ebyana. Ne muzaala abaana oluusi bayika endusu. Alina bye yakola ki? Bye yakola. Abakyala bave mu ddogo. We bakuzzaako tovuganyiza mu ddogo. Okuzzaako nga bbaawo akuzizzaako kyakoze si haramu. Kozesa bikolwa. Lulimbadde nkola bwe nti nina kukola bwe nti. Lulimbadde sifaayo kati kanfeeyo. Bikolwa bye biwangula omuki so si ddogo. Naye abasajja bangi abasula ku minya wansi eyo mifaliso kuba simwe mwala obuliri bagusalamu ebikituli n'ateekamu omunya kubanga bano abeeyita baseeka kye bakoze amaka gaffe. Abo walimu abo bankuba bitabo abo bamaseekaseeka abo abedduwa kye bakoze amaka gaffe n'okuliisa okuwa abakyala ebintu ebikyamu boonoonya amaka. Gwe ne woogenda awali bamaseeka abo engato ezisingawo z'abakyala bazze kukola ki? Yanzizizzaako njagala muwangula nkole ntya? Kyakwata omuni ogwo gutwala teeke mu piro yeebaka engooko. Naye kasi omukyala akulaba weebaka naga oyo awedde ebibabuuza nagaa nti muteeke mu kacupa omukkiriza kwekyusa. Ebyo babeeramu ezo ebbaluwa zibawulira ku leediyo ziboonoonye ne bakataga. Yamukola bw'ati yamukola bawuliriza ne bayigiramu ebintu ebikyamu ebiboononera amaka. Amaka tegayimirirawo ku ddogo bannyinaze bikolwa actions zoba okubisa omusajja weeyonje mwagale sembeza abantu be yagala abaana be mufeeko faayo yatandika okufaayo agambe nti ate ng'akyuse jumbira eddiini. Naye bw'onoobeera mu ddogo Allahu akbar togenda kumalako. Eddogo terifumba. Ate okumanya era terifumba eddogo lya kiki? Lya kiseera. Teriyo musawo ajja kuwa ddogo nti obulamu bwonna lifuluka. Bwakuwaawo eri omwezi ebisigadde mutawaana. Kale eddogo bannyinaffe baliveemu. Kyenjagala okusembayo kano kagenda wammwe eri basajja. Mulekeraawo okujooga abakyala. Ye lwaki mujooga abakyala ne musukka? Omanyi olina essimu bakuweerezaako mesegi omaze ozisoma ekikulesa mesegi mu ssimu kiki? Olina ebifaananyi gw'oyogereza obirese mu ssimu. Kakikyawo yenna omulese mu ssimu kiki? Kiki? Obwo obujozi buba bususse. Oli n'atuuka n'okwogera ku ssimu ali mu maaso ga mukyala we anyumya mu nnyumba n'omukyalo kaabe mukyala namba 2 bw'otuuka ewa munno emboozi ye gikutulewo kati nyumya n'akola ki? Ne nannyini kisanja jozze. Muleke kuleeta kajanja. Naye essimu ye erimu ebikyafu wabisoma obireseemu. Mulimu ebifaananyi obireseemu. Tofaayo. Ekirala nga kikulu mukiteekeko essira tukiddiŋŋanya ebbanga naye kigenda babuza essanyu mu maka. Ekigambo ky'obukodo. Kigambo ky'obuki? Bannaaye mugabire abakyala. Mukyala ayagala nnyo mugabira. Olaba obusiraamu bwawa omukyala oyo ne bumugamba bw'awangaala n'omusajja omukodo atamuwa ssente zimumala akkirizibwa okukwata muwaleti ye najjamu essente n'azikozesa bil ma'ruf. Hadisi mugimanyi bulungi. Hindu bwe yajja eri Nabbi Muhammad n'aloopa Abi Sufyan nti rajulun shahih mukodo la yu'tini ma yakfini wa waladi byampa tebimala n'abaana bennina. Nabbi yamugamba ati khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf.
kwata muwaleti ojjemu ekikumala n'abaana bo. Naye kati muba bakwatira kuwaleti omukyala najjamu ssente zeeyongere ku z'omuwadde ne mutabatta, temubakuba engalo ezo ne muzimenya nako ne mubayita ababbi. Naye nga obusiraamu bwamukkiriza. Omukyala bw'omulekera ssente ez'okkameeza muweeyo n'ezebbali ezize abeere mumativu. Bwe mutaagabe mugabe. Mukyala mulage ku ssente muwe. Tekitegeeza kumuwa buli kanaku naye mugabe. Mukyala leme kutendako kitendo kya buki kya bukodo. Ntegerekisi ebigambo byange ebyolwaleero byenjagadde okufundikira nabyo omulundi ogujja. Tukyayogera waliwo ensobi nnyingi zetukola ng'abasajja, ate waliwo n'amateeka abakyala ge batamanyi agabafuga mu maka. Tulina okubasomera amateeka agafuga omukyala aweereddwa ttalaka. Abakyala be bawa ttalaka ne mubata mubalyazaamaanya nnyo, so nga aya zakka ezibalaga biki bye bateekeddwa okukola. Naye olw'okuba temwagala zibasomera, misikini ne babeera nga bali mu bbanga, gwe olumugoba n'amanya bikoze eki. Abusiraamu bwayogera ebintu bingi. Bwayogera ku mukyala ateereddwa, ne bwogera ku ki bwe mwawukana kiki ekiddako. Naye ebyo byonna temwagala kutunulayo. Twagala tulabule obusiraamu, abantu bategeere nti obusiraamu bugamba ki, bwe twawukana kiki, nkola ntya. Ntegerekisi. Naye nga twegendereze ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Maliriza nga mbagamba temumala gawasa kunyumirwa bunyumirwa, muwase nga mulina ekiki ekigendererwa ekinene. So si kuzaala mwana oyo n'oleka wali, olinaowo olubuto n'oteeka wali. Muwase abakyala nga musobola obbalabirira. Bw'oba tosobola kulabirira mukyala ogira otuuza ku mpale zo. Temuwasa baana b'abantu. Tegerekisi. Ekirala kyenjagala okukubiriza mu abawulu abatannaba kuwasa, bansulira kikomando. Bw'oba olaba olina obusobozi muwase. Wallahi abaana b'obusiraamu bangi abaagala obufumbo, naye ate abasajja tebalabika. Fe abasinga otutuukirira bawala ba busiraamu baagala basajja, naye abasajja tebalabika. Abaana b'obusiraamu gye bali abalimu ebirungo byonna bye mwetaaga. Bannaddiini, abalina kala, abalina hayiti, abasava, abaki, bonna gye bali. Gwe manya bumanya wookola ki? Woogwa. Mubawase bambi. Omuwala agenda nakubuza n'agaana yeseeka n'afuna ku ssanyu, njagala musajja. Oga ya Rabbi nkole ntya? Naye tojja kukwata bukwasi basiraamu nti nkuwadde oyo, ogenda n'oyo. Ate era abasajja muba muzze nti mwagala bakyala, mujjenga ddala ekigenderwa kyammwe kuwasa. Nze bwe nkugatta n'omukyala gwe nkufunidde sikuta, era bw'okola ebyekiyaayi nja kubasiba. Bw'okola ebyekiyaayi omukyala nja mumuwa amateeka agakusiba. Tojja wange ng'ozze kuzunga buzuuzi kunswaza. Jangu ng'oli ozze kuwasa. So si kunyumirwamu. Alabika Seeko oyo alina abawala bangi, ngenda enfuneeyo emyezi 3 tujja kusiba. Omugira museka. Kubanga kampuni yange eri registered mu mateeka nkusiba. Kasitoleeta amanyanga. Kusibira ddala. Jangu nga tozze kubba. Musajja omu namuwa nnamwandu ng'ekigenderwa kyayagala kubba. Bintu bya nnamwandu mubadde ki? Mubiire nga muli serious. Naye oli ajja nga alina ebigenderwa biki birala. Seeka noonyeza omusawo, noonyeza omuki. Ekirala muleme kusuubira nti abakyala bo tebeeronda. Oli agenda n'agamba Seeka n'agamba onfunira omukyala, nabo beeronda. Oyinza okuba ebisaanizo bye baagala, tobikola ki? Ayagala naye omuvubuka muto ali mu 35 bw'ate oli wa 58 nabo balina ebisaanizo byabwe. Leka gambo bali awo babwereere yenna ajja, nabo balina ebisaanizo bye baagala.
naye ogenda noga seeka watugamba olina nabo balina obukwakulizo aganjagala muto wa 3 ate otuuse mu 6 aga sheekh saagala musajja atalina kirevu njagala musajja munaddiini musalafu ng'asaala nga ddala obusalafu ddala akati ate bagenda okulaba bawadde mumadda ga mbogo kubiri sirias nabo balina obuki obukwakulizo bwabwe bwe baagala mubaki mu baami baagala nabo balina bye baagala naye leka gwe kusuubira mbu bali awo bangi ojja kusanga otwale buki balina bye baagala era bw'oba tobirina tojja kufuna tegerekisi omukyala bambi nga naye alina obukwakulizo ate nga naye alina ebimutunda ebimwogerako ng'omulabira ddala ayimiridde kuba naffe tubagezesa tolowooza nti ajja buzi era waliwo abajja nga tandabanga nako nemubuuza abaana olese bagamba ki agamba balekedde neyiba nentegeera ono yazaalako tegeera ono yakola ki nemanya alina abaana mbagezesa mu bukodyo obwenjawulo tegerekisi tolowooza nti ngira bugizi nti ejangu bakula mmala mwetegereza nemwe era ngenda okugaa nti waali aba waali ng'ate muki nga mutuufu kale muwase abalina obuki obusobozi abasobola okuzzaako nga mulina obusobozi bwenjogedde mukole eki muwase otherwise muleke kuleka bintu awo mu bbanga mukkirize tukome wano olwaleero biidhinillah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh